Awuna abasinga beebuuza kino ala n'abaddata eyalatiimira naddadde bwe mbadde mwogera mmenyeewo mbaddeyo waka nga nfumba analyesemera ndisiza emboozi gyannina olwaleero yakaluka n'akabinusa kaabe mu ppya beesimbyewo ewaffe ku kyalo bagamba kimu omwami Javiira n'amalako ate mu abeeno muteesaki bingi byakoze ebirabwako nga teesimbye atoolazze bw'atuuka mu ntebe kinaaba kitya esawa y'okulonda etuuka ddi abange ebintu beetuuka ddi mwami Javiira tumwongeremu essaala kituufu asaanaali ebintu byakoze bituzaamu amaanyi bw'abeera kiraba kitya omuntu alina omutima okugaba ssente ate nga ziberazze emyaka gyali mito waliwo byonna byebinyamiza abantu okukulonda ne bwerabira sooka ojjukireko sooba obululu bye waliwo eyamu okubituukiriza mu kaseera kano obiki byolagawo naffe essaawa tulinze eri eya bokisi zibala obululu tuseeya nakola ebyakulema n'abaganda bagira dde olugero ekiyitaagulu kimala ne kikka omutego gwe kikwata tekyetegese gavumenti sente zisaayo negege nnyini ge zituukira bwe zikwata oziteeka mu ssawo yo abantu batamuzanga musana nga bagenda okulonda n'abanyina amangu ago otuuse ne weerabira byokoze we balesimye nnyo abatuze bateesa omulemo ku meolofu n'abatukwetaazi essaawa y'okulonda etuuka ddi abange simanyi oba etuuka ddi mwami Javiira tumwongeremu essaala ekituufu asanaali ebintu byakoze bituzaamu amaanyi bw'aba ekinaaba kitya omuntu alina omutima okugaba ssente ate nga zibeera kakyaliyo entebe egyolaba ewamma nnyo naye tikujja mu kiswanguyira kasita otakolaffe bitwetaaga wano otolimba olubereberye nga bogenda okutulowoozaako bw'atuuka mu ntebe ne weekyusa bw'oba okoze bwatyo omusajja gwe naffe abagula natukyusizza tuseeko tulaba n'amalako omuntu ow'omutima omugabi n'akatono akubona olyako ono Javiira gutwogerako naye musajja alina kyalinawo nga n'omutima gwagala abantu bwettasaayo ono tufiiriddwa ku ssaawa z'okulonda ensembeyo waliwo abajjano ne bonoona abawa obusukaali ne mwenywera ku kikumi ogenda okubala ng'enkaaga bakyuse bagenze eri mu bunyonyi nga temunnonye bokisi emboozi keekumaana olwaleero kasujje alani mbasimbula kanzire katundu gye banzaala bbaayi emyaka gyali mito waliwo byonna byebinyamiza abantu okukulonda ne bwerabira sooka ojjukireko sooba obululu bye waliwo eyamu okubituukiriza mu kaseera kano obiki byolagawo naffe essaawa tulinze eri eya bokisi zibala obululu tuseeya nakola ebyakulema n'abaganda bagira dde olugero ekiyitaagulu kimala ne kikka omutego gwe kikwata tekyetegese gavumenti sente zisaayo negege nnyini ge zituukira bwe zikwata oziteeka mu ssawo yo abantu batamuzanga musana nga bagenda okulonda n'abanyina amangu ago otuuse ne weerabira byokoze we balesimye nnyo abatuze bateesa omulemo ku meolofu n'abatukwetaazi essaawa y'okulonda etuuka ddi abange simanyi oba etuuka ddi mwami Javiira tumwongeremu essaala ekituufu asanaali ebintu byakoze bituzaamu amaanyi bw'aba ekinaaba kitya omuntu alina omutima okugaba ssente ate nga zibeera kakyaliyo entebe egyolaba ewamma nnyo naye tikujja mu kiswanguyira kasita otakolaffe bitwetaaga wano otolimba olubereberye nga bogenda okutulowoozaako bw'atuuka mu ntebe ne weekyusa bw'oba okoze bwatyo omusajja gwe naffe abagula natukyusizza tuseeko tulaba n'amalako omuntu ow'omutima omugabi n'akatono akubona olyako ono Javiira gutwogerako naye musajja alina kyalinawo nga n'omutima gwagala abantu bwettasaayo ono tufiiriddwa ku ssaawa z'okulonda ensembeyo waliwo abajjano ne bonoona abawa obusukaali ne mwenywera ku kikumi ogenda okubala ng'enkaaga bakyuse bagenze eri mu bunyonyi nga temunnonye bokisi emboozi keekumaana olwaleero kasujje alani mbasimbula kanzire katundu gye banzaala bbaayi
omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0770 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort.